Si kya comedy. Mama Fina singa abaddeyo ne muwala we. Nga akyali. Wakati Fina yakula yafumbirwa. Mama Fina nandimusabye okumwebaza nandimwagalidde muwala we. Okuba kwebaza. Akufunireyo ebiwala by'Abaganda be. Nandiyagadde ava mu ntumbo ezo. Naye abo abantu bati abo balina omutima kikeekyo baba tebaagala no bintu bingi muffe. Omanyi lwaki? Era zi Mama Fina namukolera ekifaananyi kye bakimusiigira. Tebeetaaga bintu bingi. Nakimuwa. Omanyi lwaki ugambye muwala we? Mpulira nsaagala kuva mu lulyo lwe. Njagale muwala we. Mwerabiza n'omwerabiza nti abasajja baagala abaliyo wabula nino ono yekka. Nga walaba omusajja amulaba ng'ekisiraani. Uli yagala kubeerako mu life ya Mama Fina. Si kubeera mu bulamu bwe nti bw'abagagga. Mwagalire muwala we. Atuuka ekiseera nga ne muwala we ne bw'aba asabusa bw'ati asanze. Naye tekisoboka. Kati kitegeeza manyi lwaki njogera ekyo? Kati kitegeeza Mama Fina noonya kyemuwa kimbuzi. Mwebalizenga ku mikutu ng'omusanze mukolere ekintu ekikalu. Gwe mukyala gwe kimuweereze. Mama Fina simanyi linnya linyiza kuyita otegeere nti nkwagala nnyo. Alina abavubuka abamulinaanya abenzikiza. Baani? Alina gurupu y'abantu abamulinaanya. Mama Fina talina baliwo banzikiza. Omuvubuka amubeerako alinamu enzikiza. Nga simumanyi. Yakukubira simu direct. Mama Fina nakulagira Rosette akwasagaye. Nze manyi Rosette ate mukyalo Rosette omulaba. Bambi mukazi wa kisa ayogera bulungi. Netugende e Mulago. Bayagala zikwera mu ddwaliro ddala direct. Ayagala bo basasule. Basasule ddwaliro. Ekyo kiveewo. Netugende e Mulago. Milioni 6. Mama Fina wa ddala. Kati talina linnya. Munnange nga tugenda e Mulago nga tugenda mu banka nga basasula biiru yonna nga tugitwale wa dokita nga ngamba tugenda ku admittinga ku Monday. Tugenda kuwa room VIP room mu 6B buli kanaku esasula emitwalo 28. Mama Fina n'agamba ekyo tekirina buzibu nakyo kizigenda kisasula. Waliwo badokita bana buli dokita wa mitwalo 22 bana. Tugenda muteekano okumala weeks 2. Kati bale emitwalo 4 weeks 2 ennaku 14. Obale n'emitwalo 28. Kati anti bale emitwalo 4 buli lunaku. Emirundi 14 weeks 2. Guze weeks 2. Obale n'emitwalo 28 emirundi 14. Mama Fina yabisolovinga waddala. Nazasula ne surgeon milioni 6. Bampadde sente nawo milioni 6. Nengeri abagamba ate milioni 6 ezo zikira bajja bazimpa ono mugwe 10 wana tali kukulaba mugwe 10 omwaka ogwedde. Tuyingira Christmas. Nina family waka balina okulya landlord abanja. Ngenda okuyingira January February nga nawo milioni 3. Ezimu zigenze mu byokulya ezimu zigenze mu ddagala. Nfukira mu bupiira bwe nako balina okukyusa akapiira buli mwezi bakyusa akapiira bakakyusa emitwalo 2 okuva mu gwe 10. Bobby Brown comedian gwe mumanyi ayesinga okwogeza Dede Aova Bebe Cool kozi ne Bujingo. Bagamba wali ofudde. Mbadde mulwadde. Ani yali akuttemu? Just nafuna buzibu bwe nafuna butonotonaawo. Tekwa kubanga wali mu bintu by'abakyala. Nali nalwala urethra naye Mukama wa kitiibwa era Mukama wa buyinza tebannongosa bulungi n'empona. N'owona. Nodde engulu. Kaddayo ku stage. Nadda era Regional Comedy Store twabaddeyo n'abayimbi bangi era ekintu kyabadde kiri massive twakubye. Ennaku zino ndaba King Saha ne musajjawo nga beetwala nnyo. Musajja wange ki? Bebe Cool. Bakulu n'abakulu beetwale ate kati nze omwana mbiyingiramu. Omwana aliwa? Nze ndi mwana mu bo. Bakulu n'abakulu. King Saha Bebe Cool muwe Bebe Cool asobodde nawe akuwe. Ng'oli ku side yo kikuya kwabo? Nze sirina side. Bonna basajja bo? Bonna basajja bange. Ate nze siri kumpalaniraako. Kubanga side zonna ozeetaaga. Si side zonna nzeetaaga. Naye sijja kuyingirira nnyo entalo zaabwe kuba simanyi gye zaabwe. Bebe Cool takulumbangako? Batya? Nga otera omuzannyamu ng'omunyenyesa omutwe gulinga ogugenda okutukako. Bebe Cool ate lwaki abannumba? Eddoboozi si music. Omuntu okumwogeza teba music. Nsobola okwogera kati kyogamba ne Museveni alumba emmendo. Kubanga naye amumiteetinga. Nsobola okwogeza eddoboozi lyonna lye mbanjagadde obukya ku makya ne njogeza gwe Mukama wange. Ayi genda kunvunaana. Ate omusajja ye tokoma kumwogeza kyokka onyenya n'omutwe.
fine kitegeeza nti nze ndi number 1 fan we mu bulamu omuntu watukira okukupa karakita zo zonna ababuzayo kimu kyokka kyokka kufaanana kitegeeza fan wo okay kati toyitikawo kasajja omuleka abantu bangi abogeza abantu waliwo n'abogeza ba Trump so bana abakitwalawo bubi ate nedda omuntu akitwala pasone aba akitwala nti olyanjogeza aba musiru abantu yasoma gatana kutoolako abakyaddemu feeling ate King Sir mukolagana mutya King Sir is my best friend. He is my best friend. Kweli? Yeah. King Sir is my best friend. Sigenda kimenyawo. King Sir mukwano gwange nekyala King Sir todira kye kimu. Semanda wona oli wabambo gwe baki? Nze katongole. Nte. Oli semanda yes naye wanti. King Sir todira kye kimu. Ate King Sir omanyi lwaki mwagala nnyo. King Sir ye muntu celebrity. Kale fine wali nange ndi mu art. Ne ye muntu akuwa obudde. Ate King Sir ne baba takuwadde ssente. King Sir emboozi ye kwongerako. Oyo kintu kyakugamba ki? Ovaawo toli nga bw'obadde. King Sir ye muntu akuzimba. King Sir ye muntu akugamba nti bw'ofuna omutwalo tolako 1,000 ku saving akenda kakozesa kyolina okakozesa. Ddi 1,000 olina okukola kino. Olesa emboozi ya ssente olyaga bw'ofuna 5 olyaka kakaaga. So kati King Sir omulaba. Nze sogera nti obanji nze sibi era nze nsiba ne bwe mba nkola video nga sokola ku bantu nze nga sibi kumpalanirako sagala nti oba na gundi nange nkolanireko nze bwe mba nkwagala gwe nga gwate bwe toyagala gwenja gukyali wange sigenda mucha okuba ki okyagira oli kintu kyenda ba mu King Sir naddala nga waliwo omuyimbi alinayo concert oba alinayo something bwe bagenda ewuwe abawa King Sir ali royo bwe tebakyogera ali royo King Sir ye muntu era King Sir batakwagala kanamula byatembeeta mamalima namakula King Sir nkugambye ekintu kimu King Sir abatakwagala era singa abayimbi be Uganda bonna balinga King Sir singa Uganda yakabi nze nkubulya amazima King Sir ayina ekintu ekinjawulo ku bayimbi bawo ne Uganda bonna bakyali banga abamu naye bayina ekintu King Sir kyatalina King Sir ye muntu ayagaliza ate King Sir ye muntu amanya talent azula ye muntu amanya nti Bobby Brown yoyo mulaba bw'aba akoze bw'ati asobola okutuuka wano bwe mba mukoze bwe King Sir atasobola kugamba nti oli wakabi naye ebikolwa bye bikulaga nti gwa amanyi akutegedde kitegeera ate King Sir ekintu kyera kyalina teyeegulumiza Eva ali wansi wa bigere ebyo ate gwe gwalina omugulumiza gwe muli ate n'ogamba mwana akasajja nga kampadde nnyo ekitiibwa King Sir omukubira essimu wana abayimbi bameka buyinza okubira essimu ne bakwata genda ogikuba simanyi manager simanyani nedda ne kakati essaawa zino kati ne bwe mukubira kati essaawa zino asobola okunkwata naye kati kubira omuyimbi yenna bonna nze bonna mbagambye bonna wane Uganda abayimbi bonna mwenna abayimbi be Uganda muli bambwa abantu abali mu art aba abaliko kamera bwe balaba tubonga n'omusanga wano ne mubonga ne mwogera mukama bwakuyamba n'abamu ng'alinamu akasente ekiba kiggwa nga kuwaayo akookya babayimbi bo nga bo babookya naye tebalina kye bakwongera ekiddako oba tebaagala kulaba basituse balala ekyo kiveeko jasa omuyimbi ye nga yemanya ye nga ye nti nze yenze aye tobanenya kuba omuyimbi okuvayo okubeera owakabi ayita mu bintu bingi kati bwakuyamba nakuwa obuli nakuwa n'omutwalo nayogerako naye katono kimala naye kugambye King Sir ekintu kyalina kyekyo King Sir ye muntu akuwa obudde ne mutula nakwe eddakiika 20 n'eddakiika 20 olinako 15 zirina okuyingira mu mutwe wakiri 5 ziri zireke ziyitewo ne 15 ezo ziraba eddakiika ezo zikwongerako ebyobufuzi byalinga byayengere tebigenda kukyusa karakita ye olabe bimwonoonye mbuuza kati buli muntu mu nsi ekintu Uganda kyogiwa kyetwala kati King Sir waali walina okubeera kyoleka ku mudala kibagula golooza lwaki kyogamba bukyangobawo kamiliyoni tayimbira NRM bali bamukyayeko bali bamukyayeko naye teri bayimbi bagenda mu NRM ne babakyawa gye bali abakirozaako naye gwe nzijala ombulira ani yali akasukirye kamiliyoni akacupa ani yali akyaye kamiliyoni kati oyo yabaliisa yabawa kye balina okutegeera wane Uganda webale nnyo wane Uganda ekintu kyowa abantu kye bagenda nakyo
segedde nze mbadde ndaba King Sawa oyo kakati ennaku zino ayogera ebintu bya bufuzi nnyo ayogera ku biki mbadde manyi nti King Sawa alumirirwa abantu sijja munenya King Sawa kyovula ngambye King Sawa n'omutima omulungi kati King Sawa bw'aba alaba omuntu anyigirizibwa alina okukyogerako nze siri mu byabufuzi era sibyagala nnyo naye King Sawa aba alina ekintu ekyayisawo nga alumirirwa abantu alina okyogerako yonna gy'aba kyogeddeko mu gundi mu pate yonna gy'aba ali simanyi oba ali mu pate ki bali mu pate ki naye yonna gy'aba ali alina okwogerako kiruma abantu then eddoboozi lituuke ku bantu abalina okuyamba abantu ba wansi kuba King Sawa mwana wa ghetto King Sawa weeyo gundi kalungu weeyo ku mwalo eyo wakumazzi eyo kati King Sawa yakulira mu mbeera mbi kati bw'aba alina watuusinga alina eddoboozi erisobola okuwulizibwa abantu lwaki abakiyisaawo abayimbi babeererawo bannaabwe mu mbeera ez'okunyigirizibwa kati nga obadde ng'oli mulwadde maze ebbanga toli ku stage ate bizinesi yammwe ya stage babeererawo abayimbi babeererawo nze bambeereddewo abayimbi babeererawo nze bambeereddewo naddala Eddie Kenzo Palaso Carol Nantongo Bettina Pastor Wilson Bugembe King Sawa oyo yakola omulimu gw'amaanyi King Sawa yakola omulimu gw'amaanyi nnyo nze yampita ewuwe n'entuula n'ambuulira n'aŋŋamba weesiba ku bantu abantu obeesibyeko abantu bate emboozi gye sitasobola gawana nammwe wano naye yaŋŋamba weesibye ku bantu kadala tebakuyamba essaawa zino kadala essaawa zino oli ne King Sawa niyo badde olina abantu b'osuusuuta b'obiitabiita mu kamera babibiita otegeera n'akubuusa bibyaddala King Sawa yaŋŋamba ebigambo bingi nga nina abantu be mbadde mbeerako nnyo nga tosobola kumwogerako nga wendi ne sikuvuma naye King Sawa yaŋŋamba ndowooza okirabye kati essaawa zino oli ne King Sawa nze jasirwa kuba nakusima busimi oli kyali wange ate otweddire omuziro gwe gumu nze nakusima ku mutima naye senga si kyekyo twandibadde wano olina abantu b'obadde obibiita mu bantu ne mu kamera ng'omwogerako oyo ne bw'aba talidde sirya naye kati aliwa okyagera nangamba kati miliyoni yino ngenda gikuwa era yiyo ngikuwadde kati aliwa gwebadde obibiita nange nekiraba for that moment nakiraba kuba nange nabalajaniranga abamu ne bangamba n'okungamba ffe ebintu bye twabikoowa nga baali balowooza olimba ye bwatyo bwe yayogera baali balowooza nimbo banyi kisagere twabikoowa olaba munno ali afukira mu bupiira olaba munno bagenda mulongosa mu bintu bye twabikoowa kale naye ku mutima King Sawa kye yaŋŋamba nange nakiraba ng'amazima nakiraba King Sawa kye yaŋŋamba nakiraba mbadde nina abantu be mbaddeko ennyo nga mbabeerako nnyo tegeeza obulwadde bulina ebintu byebakutuusa byewalaba ate era obulwadde bwanjigiriza ekintu kimu siina kweguya kuba wali wembadde ntuuse ku kiseera nga ndi ku mugo ogusembayo ndi mu theatre mukazi wange nakubira King Sawa essimu namugamba mulamu amazima gali nti kino kibulamu King Sawa nateekako 5 naye netukubira omuntu omulala gwe tubali tutembeeta natufuula bize otegeera abasinga obungi essimu bazijjangako tayagala kumanya naye ngaate ebintu abiraba nnyo eŋŋombo ya Bobi Wine ebintu babiwulira mu kisenge ne basirika ng'alinda kwera kimuli ku keesiyo ate tuffe bagambe nti ono abadde mukwano gwange nnyo simanyi abadde mukinze mpadde emitwalo 5 nguze keesi nga nguze akasawo k'omuceere kumanyoko bakola sipiiki nze bwemanga temunkozeeko mu bulamu bwange sagala byakwewaana kugamba nti ate abaana simanya ngenda baweera mwagala okuba kubawala bange nze bawala bange bakulu ate kati saa zino ndi mukulama Dr. Tiamare wona gy'oli mpuliriza bulungi Dr. Tiamare wona w'oli mukyala wange yeddira nkima omwana wange gwenzadde ba mukyala wange gwazadde omulenzi mukwasizza bwevanga mubulamu bw'ensi eno Dr. Tiamare mukyala wange Nantongo Joan omwana wange gwazaala omulenzi ye King Ayora Katongole yeddira nti oyo mwana mukwasizza bwenkusonga okufa mu bulamu bw'ensi eno mwana mukwasa kojjawe Dr. Tiamare weddira nkima oli muko wange naye omwana wange nkukwasizza omwana wange oyo okusoma buli kimu ab'enkima nga bangi bagimutasa kafero mwe bali nze vidiyo ngikoze ako kulamidde ekyo ekintu omwana bwenfanga noonya Nantongo John omugambe ono omwana Bobby Brown yamunkwasa ng'okedde okulamba tebaga nti ogenda ekyo nkyogedde bwe twogera ebintu byaffe
sikwagala ku keesi sikwagala ku mbugo sikwagala ku ki Katongole King Ayura mukwasizza abawala njabba kwasa King Saa abawala bange King Saa King Saa jabba maliza abawala bange babiri King Saa jabba maliriza bendi banga nfuddu jajja kwa na makanzo na matalisa na maganda masha bawala bange mbakwasiza babiri King Saa abo babo wenvanga mulamu bwensene so tamale mufunza abana bo bagabye ndi mulamu video yo giterekanga gwe bawulya nti kaweddemu giteke gijjeeyo gibawo ako katememu abasajja bango ine enkolagana y'amaanyi tukoba kwasa abaana bagala nnyo aye Dr. Tamale mugambye y'omu ku bantu abagamba nga Bobby Brown si mulwadde y'omu ku bantu abagamba naye lwakuba namusonyiwa naye y'omu ku bantu abagamba oyo si mulwadde oyo alimba ayala kumba ssente ne muganda we Godi yaŋŋambye nga n'obupiira abulaba gugambye sikunenya Tamale bakugambanga bigambo era goli muko wange kyovula nkwasiza mutabani wange n'omuntu atuukira okufukira mu mupiira ddala newankubadde gwe tobaako na mutima gusaasira kristo obeera sympathetic eri omuntu oyo buba butamanya n'ekirala kiyangaze bonaalwala ng'oli mukwano gwange nengenda neŋŋamba omuntu omulala nti oyo si mulwadde kirege bagamba olaba Bobby Brown agayo yalayika alimba kubanga bali naye babeera nyo naye kati mikwano gyaffe gyegyagambanga abantu ngaabo awo si mulwadde naye nga badde batubeera wano naye Bobby Brown mu abantu abali mu art mufuna obuzibu nga mulwadde ndaba story yo n'omuvubuka ennaku ziri mu media ono Sami abantu abamu tebakkiriza nti mulwadde naddala ffe bakomedian abantu batukkirizamu tumala kufa ne bagamba kibadde kituufu nalabye omusajja bamuwazeweze paka bombo kati nze ngugulira amazima Kisami kyaliko nze kyambeerako namala tuukako theatre wali nga bagenda kunongoosa abantu ne bakkiriza abadde mulwadde era nebaza nnyo omukyala Mama Fiina yakubeereramu oyo Mama Fiina ne bwendiba mu ntaana ate lwaliro nyiyangaze okulaama ebintu byonna obyogedde nkulaba ne Mama Fiina naye omulese era ne kano Mama Fiina nkagamba kana akantu kano mbadde nsaba bwoba osobodde katememu kawuliriza Mama Fiina bwe ndibanga nvudde mubulamu bw'ensi eno byonna mpaka ku ssaawa eri esembayo saagala kugenda nga siri mu bitiibwa okuzikako okukwasa Mama Fiina Mama Fiina Bobby Brown akwasiza enteekateeka Mama Fiina omanyi lwaki nkugambye nali ku ssaawa esembayo nga nkaaba amaziga nga sente ziganye nga abantu bagamba si mulwadde olwo King Saa bampadde ssente bakooye kale tebakoowa naye bampadde ssente bampadde kwa King Saa yampa $1.5 million Eddie Kenzo ampaddemu kitundu Pastor Wilson yampadde kakadde Batina ampadde Kalo Nantonga ampadde Misa kyampadde okitegera bampadde ssente nawo $6 nengeri abagamba ate $6 ezo zikira bajja bazimpa no mugwe 10 wala tandika kulaba mugwe 10 omwaka ogwedde tuyingira Christmas nina family waka balina okulya Land Road abanja ngenda okuyingira January February nga nawo $3 ezimu zigenze mu byokulya ezimu zigenze mu ddagala nfukira mu bupiira buli nnaku balina okukyusa akapiira buli mwezi bakyusa akapiira bakakyusa $200 okuva mu gwe 10 banongosa mu gwa 3 omwaka guno ne bansibula mu gwokuna kati Mama Fiina ndi ku live ya Kabaata era Kabaata nawe nkwagala nnyo nina ekirabo kyo ne Allah kansobozese nja kikutusawo Kabaata ndi ku live ya Kabaata ndi mukulajana wali omukyala wamita Jackie ndajana Jackie andayizza ngambye empapula zo jukira naye babira basi bituufu Mama Fiina nga ajja ngamugamba Jackie omwana oyo ndudde nga mulaba mulwadde omwana wetu papa muyamba tumuyambe ekyo nayo kive mu ddiiru mulwadde wama kyekyetaagisa nga munyonyola Mama Fiina nga ngamba ngenda kusindika Rosette ku makya ne $6 munfo teyogera bigambo binnya $6 nalinganga omanyi lifuti ng'ekkirira ekintu ekyo kyowulyanga ekkirira ekikuyitamu nawulira ekintu ekyo nawulyanga ekintu ekyo kimpitamu bwe kiti $6 era zaali ziwera ssaawa live eyo nagiriko okuva ssaawa 9 mpaka 11 zaali ziwera ssaawa emu Rosette nankubira omukyala abira ne Mama Fiina bamita Rosette nangamba olirida mami ampadde obubaka bwombukuwe naye tusinkana mulago
ne tugenda e Mulago. Bayagala zikwera mu ddwaliro ddala. Ayagala bo basasule. Basasule ddwaliro. Ekyo kiveewo. Ne tugenda e Mulago. Milioni 6. Mafina wa ddala. Kati talina linnya. Munnange nga tugenda e Mulago nga tugenda mu banka nga basasula biiru yonna nga tugitwala ewa dokita nga ngamba tugenda ku admittinga ku Monday. Tugenda kuwa room VIP room mu 6B buli kanaku esasula emitwalo 28. Mama Fina n'agamba ekyo tekirina buzibu nakyo kizigenda kisasula. Waliwo badokita buli dokita wa mitwalo 2 bana. Tugenda muteeka no kumala weeks 2. Kati bale emitwalo 4 weeks 2 ennaku 14. Obale n'emitwalo 28 kati anti bale emitwalo 4 buli lunaku emirundi 14 weeks 2 yuze weeks 2. Obale n'emitwalo 28 emirundi 14. Mama Fina yabisolovinga waddala. Nazasula ne surgeon milioni 6. Mama Fina waddala. Nasasula abakola admittinga n'abasasula emitwalo 5. Eyankuba empiso ya California emitwalo 5. Nga jasi yakupikingira ku live ku TikTok live. Oyo mukyalo omulabo oyo Mama Fina. Nga bwe ngambye kingisa. Mama Fina naye bwali. Abantu. Nze nakasinkana abantu balinga bana. Abenjawulo mu bulamu bwange oba 5. Ebbanga lyembadde mu bulwadde bwange. Nasinkana Pastor Wilson Bugembe. Mu bapasito oyo waddala. Si yono bapasito abasuula ebigwo naye waddala. Nesinkana Eddie Kenzo waddala. Mama Fina waddala. Kingi Saha waddala. Nensembye Mama Fina. Namwogedde? Omwogedde omuzzeemu. Omuzzeemu. Era muzeemu gw'okubiri. Talina nzikiza. Era nze obulamu bwange bwonna okuva wonna nze bali bannongosa Yurothura. Kyekyo ekyesembereeyo. Nagwa mu babbi ne bankuba. Yurothura yo n'ekyama nga sikyafuka. Nga nze omusolo nga tukisa ne kompitamu. Nine tukisera nga neetamiddwa embeera. Eyo story njagikuululala kuba story ate yaddalayo. Njikuwaho katono njiyisa mu kuyisaayisaamu. Musamale. Netukisera nga nfukira mu bupiira. Netukisera nga neetamiddwa. Kati Mama Fina okuva we yanzijanjaba. Fine bonna abanzijanjaba abampa. Kyanga bonna agamba nti abazimbi bazimba ennyumba eyo naye omusajja yankubira ka plasita ako. Otegeera? Naye nga abazimbi bali balala. Omusajja yansingidde. Oluusi batera okuwana engineer. Engineer yakola ekizimbe ekyo. Naye nga ate yazimbisanga abazimbi. Webale nnyo. Kati Mama Fina ye engineer w'obulamu bwange. Bambi. Thank you so much Mama Fina. Ngubulya Mama Fina. Banji abatasiza. Ye mukyala Namutebi. Silivia Namutebi. Gwe bw'owuliranga nti Bobby yafudde. Saagala mulamu gwenguswale. Nga bwe wampeesa ekitiibwa e Mulago, buli omu nenve ne badokita baagala kunsiibula. Nga nze njogerwako mu ward 6B mu VIP room. Nga nze buli saawa abasawo badduka buddusi. Njagala omulambo gwange guwese ekitiibwa bwe ndibanga nvudde mulamu bw'ensi eno. Wali toyingeji nga Mama Fina mu business yonna nga tomusinkana nko tolina kyewali omukoleddeko. Mama Fina nasooka omusinkana ku Lumbirwa Katolo Bwama. Yamunyumiza obulwadde obw'onnuma n'atampa budde ng'ejulale mu kufiirwa. Era naye yakyogerako. Yangamba omwana ono namusinkana ku Lumbirwa Katolo Bwama. Omwana oyo mulwadde. Abagamba nti si mulwadde yakiŋŋamba. Ng'era omwana oyo yawunya bubi. Nali mpunya bubi ng'omusolo gumpitamu n'empunya ekivundu. Mama Fina oyo waddala. Era oyo omukazi olwemwogera kumpulira ngamba njala na kaapu. Yanziza engulu. Tugamba abantu b'oku nsi bensanze ku nsi si abamu famire yange. Basajja aba comedy. Bannyamba. Bayimirirawo. Naye nga bw'omanyi nti munne ba comedian, comedy temuli ssente. Temuli. Naye bannyamba kye balina. Ofuna linnya naye nga ssente ziganya owera. Comedy temuli ssente nga music. Okimanyi nti omuyimbi asasulwa nnyo okusinga comedian. Ekituufu. Kati comedy temuli ssente. Naye just comedy kyatuyambyeko nti akuwa erinnya. Aye n'akuwa okulya. Kuba omuntu bw'obeera comedian kizibu okusula enjala. Kizibu.
kati komedi mulise ne banyamba ba comedian bonna ne bazamaliaki ne ba comedian bonna Alex Muhanje comedy store bonna banyamba ekibalina okunyamba. So abantu balwala mu mbeera ya mubadde ogamba nti Sami mulwadde era baba teyerwanyeko nga yajja kufa ate bw'anaafa ogenda kulya nga abantu boogera abadde mukwano kyobola nti nze bwe mbeera ku mufu mpamba nnyo microphone eyo njagala nnyo nemba MC nempita abantu naye bwe mba nkuyita gamba teweewaana nnyo era nze nali nnyo ku lumbe lwa Katolo bwanga nze nali MC w'olumbe lwa Katolo bwanga ku Bat Valley nagamba abantu buli ajja okuwa speech wata bukwase mutwalo saa zino oguweyo teweeyama nti ngenda kulabirira mwana wa gundi ngenda kulabirira omwana ngenda kuweerera omuntu eyakakikola kuwa ne Uganda gwe mmanyi emisaaki n'akituukiriza alina baani abaana ba Kafeero Prince John Paul Kafeero yeeyama ekintu ekyo n'akituukiriza naye abasigadde bonna ngenda kulabirira namwandu baagala kulya buli bannamwandu abonna beeyama namwandu mundeke teri muntu yeeyama kintu n'akituukiriza ebeera libala tutumwa omuntu kumanyako naye omuntu akwata emitwalo 2 n'agiteeka waawo gano mabugo wabakomye kwana balina ebizibu ebyabo kati gwe oyama okusigaza abaana b'omugenzi naawe abawo tomanyi baba naasoma lwaki oba weeteekako ab'omugenzi botalinakunakika sabamu baba baagala jasi mawulire abantu abadde ku mufuba balabe nnyo nze saagala muntu yeeyama mpozi omuntu omulala gwe nali nsinkanyeko omuntu oyo tayagala mwogera mu kamera tayagala naye anansonyiwa ekintu ekyo kinnuma buli ssaawa buli bwenfuna interview nemba nga simwogeddeko kinnuma bamuyita Don Jean mpulira muwulire nange oyo si wa kamera Don Jean naye waddala Allah oli gaya alinga nga bolaba kibunoomu ye bw'omutuukako bw'otogenda nga nga wegambe nti King Sabo omutuukako akuwa ekigambo kye n'akubuulirira kale ne baba takuwadde essira era ova oli mumativu ate nga ogenda ku kigambo kye oterere kati Don Jean omulaba ayogera ekigambo kimu 2 ng'essimu yayogeze dda message yes wa cash ku ssimu naye message eba nzito era bw'ogiraba ogenda okulyanga n'essimu ezitowa zero ziba nnyingi bwebeera 5 ziro zisukka mu 6 waddala bwebeera emu ziro ziba zeezo bwebeera 2 ziro ziba zeezo kati kugambye kati gwe abantu nga bo tubayina mu society ne mune tebalabika kyayagala kamera ate nga musajja wa ddala n'omukyalo omulala owa ddala era naye alinga kibunoomu bamwita Geno Naraiso naye waddala akoya aliko security Geno Naraiso naye yakwata mezi omini kwesi 3 miliyoni ezi Geno Naraiso n'aziwa muwala we oba yeddoro oba yani baziweeto janjabwe era muwala we n'ankubira essimu n'aŋŋamba gwe Bobby Brown nti ye aye n'oyo mukyalo omulaba yampulira ku social media simutuukiriranga nako era nwana nnyo mutuukirire naye tomulabanga era maama Geno Naraiso nze Bobby Brown gwaweereza miliyoni 3 gwe bajjanjaba comedian nkunoonya njala nnyo nkwebaze maaso ku maaso naye sikulaba yandaba ku social media n'agamba muwala we omuvubuka oyo mumanyi nti mumanyi zino sente zimuweereza muwala we nanoonya ennamba yange nali ndi awo ng'essimu evuga nti bana erinnya lyo oba Doreen oba yaani muwala wa Geno Naraiso nangamba nina sente zo essimu yo eriyita manya ki nti Katongole Simon nayiwako miri kwesezi kale ate waliyo n'abalina nga tebaagala kuzikwatako nga balina empisa embi nga balina ebisa ebi ng'ayagala mala mwogerako mulajanira nga mulina kujjalo ne mukuba omudomo n'alyoka ava gy'ali kugambiriza abantu bangi abansurprisinga mu biseera bwemberedde omulwadde waliwo gaya ali awo Katwe bamuyita Ssaalongo ku Roni Japan oyo ku kitanda wenyini nga mba nkomezaawo nakuba essimu mukazi wange n'agiwa nangamba njala kwogera mbamuganya essimu kugireke mu lawudi saba oli bulungi nti yenze Ssaalongo wano Katwe ku Roni Japan nti ye kanguteddeko akatunda owone miri kwesi namba nayiwako so abantu bakubeererawo kwe kubeera nga obulwadde wasobola n'obusuuka bulungi naye mbanga ndi bwe nti abasajja bali awo emulago babonaabona
Emulago waliwo endwadde endala kati nga mu kansa eyo. Ba mu kansa. Kansa yesooka muteeke mabali yali ye jeno w'ebirwadde. N'ekirwadde kya prostate enlargement, prostatic cancer, birothora bali mu tubbi abo babona. Nze kere nawe nalifuniranga olwaliro leero si lwakuna nga omuntu agenda ali mu tubbi yalifuna lwakuna wiiki ejja. Nga nze manyi n'okuboggola temunampa ddagala ne badduka. Naye ali mu tubbi eri atalina D10 alinda obulinzi bamulongoose ku bwereere. Bayinza omulongoosa mu mwaka ogujja mu Gwokusatu. Naye ali awo. Kati awo nze neebaza Katonda era neebaza n'abo abambeererawo. Abeerawo mu mbeera eyo. Era oyo Mama Fina omulaba. Kino nkyogera si kya comedy. Mama Fina singa abaddeyo ne muwala we. Nga akyali. Wakati Fina yakula yafumbirwa. Mama Fina nandimusabye okumwebaza nandimwagalidde muwala we. Okuba kwebaza. Akufulireyo ebiwala by'Abaganda be. Nandiyagadde ava mu ntumbo ezo. Naye abo abantu bati abo balina omutima kika ekyo baba tebaagala no bintu bingi muffe. Omanyi lwaki? Era zi Mama Fina namukolera ekifaananyi kye bakimusiigira. Tebeetaaga bintu nakimuwa. Omanyi lwaki kugambye muwala we? Mpulira nsaagala kuva mu lulyo lwe. Njagale muwala we. Mwerabiza n'omwerabiza nti abasajja baagala abaliyo wabula ninono yekka. Nga walaba omusajja amulaba ng'ekisiraani. Uli wagala kubeerako mu life ya Mama Fina. Si kubeera mu bulamu bwe nti bw'abagagga. Mwagalire muwala we. Atuuka ekiseera nga ne muwala we ne bw'aba asabusa bw'ati asanze. Naye tekisoboka. Kati kitegeeza manyi lwaki njogera ekyo? Kati kitegeeza Mama Fina noonya kyemuwa kimbuzi. Mwebalizenga ku mikutu ng'omusanze mukolere ekintu ekikalu. Gwe mukyala gwe kimuweereze. Mama Fina simanyi linnya lyenyiza kuyita otegere nti nkwagala nnyo. Alina abavubuka abamulinaanya abenzikiza. Baani? Alina gurupu y'abantu abamulinaanya. Mama Fina talina baliwo banzikiza. Omuvubuka amubeerako alinamu enzikiza. Nga simumanyi. Yakukubira simu direct. Mama Fina nakulagira Rosette akwasaganye. Nze manyi Rosette ate mukyalo Rosette omulaba. Bambi mukazi wa kisa ayogera bulungi era akugamba n'akugamba amazima nti mune Mama Fina taliiwo. Nengenda mugamba era bwatuuka mugamba. Kati Mama Fina yasalawo n'agamba bwe yakulekedde ennamba nti mukubire. Rosette yakiteeka mu bulamu bw'ensi eno nti essaawa yonna obudde bukyuka. Nga leero wooli lulinga situli. Weebale nnyo. Kati Rosette ekyo yakiteeka mu mutwe gwe. Talina gw'alaga wateekako nzikiza. Bano bonna bobugambye abalaga enzikiza basiru. Kati g'omanyi abali ku Blind White. Nzijukira sizoni eri abantu bamatinindi George baani. Omanyi ababadde ku Don Chris. Bayitirivu. Nze ku Don Chris mbadde mutuukira laalaali kuba Don Chris abadde kyali wano mumanyi kuva from zero. Naye nga waliwo oli agamba ne mutuufu nditwali ku Don Chris nina obuzibu. Nze nalabako omukazi ng'alina omwana ng'omwana mulwadde. Omwana yalwala sikoseero. Ninga yatuukira Don Chris nga bamukubye ekikono. Namusanga ku geeti ya Don Chris ekitende. Ninga bamuganya oyingira. Nga tayagala zaakulya ninga ayagala kutasa bulamu bwa mwana we. Ne mubuuza nnyabo olyota namunganje ne mubuuza lwaki ng'akaaba nangamba njagala Don Chris ne abasajja abanganye. Ne mugamba baani abaganye. Sigenda boogera amannya. Naye kati saa zino tebakyasobola. Don Chris yavuddewo. Kituufu n'akakali mu kabe kaazikidde. Tegedde. Era nze nakwata omukazi ku mukono paka mu office. Wajukira nze nali nyingira bwingi tebasobola nakunkwatako. Era omukazi naye byayogedde Don Chris n'amuwa akakadde. Omukazi n'ayagala okumpako emitwalo era ne mugamba nedda mami tofaayo. Oyo mwana wa. Kiryoke kimala. Era oyo mukyala bw'aba alabika vidiyo kano anzijukira. Bambi. Kati abakola ebyekisa gye bali naye tubeebaza mwenna abakola ebyekisa. Abakwasa ku bulamu bwa Bwebula n'akomawo mwebale. So comedy wamuzeemu duwoyo weeri. Weeri Bobby and Niro. Baddest and roughest weetuli. Mukola mwembeera. Tamala odduka todduka gwe wayogera tisiri mulwadde. Tusiibula tumaliriza. So muko so mukola gy'oli ku stage. Twabadde comedy store wajjo ne Alien ne Rage n'abayimbi bangi. Alien. Ne comedy store yabadde pub yakubye. Kawala akubaya kajja wabadde. Kawala kaddewo ka dance abadde ku TikTok awo nina Kawala kwalina following alina milioni 2 n'ekitundu awo. Yakazudde atya.
anti ze talent ze kugambye kati King Sane yazuula Winnie wa Mami abayimbi abo betwagala negwe nobeera n'omuyimbi mwaka ng'omubaakinga toyimbayo oluyimba takukwatako temwagaliza mwe bayimbi mwe muyina emitima emibi waliwo abayimbi wano nga banene naye nga balina abaana bayimba obulungi baba baakinga bubakinzi mwana amugamba ntuliramuko mukano kagondi nga teri bagamba negundi bazimma drop bama drop baba baakinga bubaki ze mulimu abayimbi bemmanyi nga balina abayimbi ninga bagala abayimbi baba baakinga babire mu mirere n'emabega muli basiru nnyo Dr. Sanjobi wa Beef Organic ali awo bega. Beef Organic nange njukubirwa kalango. Beef Organic nadala abacha abami abe kubaka sabuni. Era mbasomesa nnyo nti irethura eva kasabuni. Prostate enlargement eva kubaka sabuni. Ogwo musoma mulamba ngenda kukoma wone mukama wange ngubasomese. Era mbabulira amazima nti tukozese Beef Organic. Aba Beef Organic bikabo bayinza okuwonya okulwala okuzibikira okubanga tofuka bulungi okubanga ina prostate enlargement nonya aba Beef Organic bali wano Mengo bebo kabo kabalina kazimbe kabwe guba nonyeko Beef Organic le dagala lyo kalyoka erinzo kunya omukyalo lina nabuguma embuto zivaamu amanyi gakuluma oli mulwadde wa maaso simokosa family planning tova mu nsonga Beef Organic ejja kutaasa ekuwonye ebizibu ekyo bekwateko aba Beef Organic. Dr. Senjobi abeera waawo Dr. Senjobi musangawo ate n'abasawo abalala we bali bajja kukwasaganya bulungi nnyo osobola okubanga atera ojjanjabibwa era osobola okubanga owonna be bantu boka bakozesa obutonde ate nga si bayaaye kubanga balina n'amaka we basangibwa abantu abakola eddagala bangi naye ate abawonya batono so bugende ku Beef Organic Mengo opposite Masengere oba kooti y'Emmengo kyekikuba ekikujja ku kooti y'Emmengo ne wotuka kutuusikale Mengo ne batomanyi weeri gwe n'ogamba nensawa kundagira ku Beef Organic eriwa bajja kubanga bakulagira nange ennaku zino ndi ku ddagala lyabwe de bannongoosa bulungi naye nalina okwongeramu eddagala ly'obutonde bwekiri lizibukula enseko ezo n'emiswa giddemu kuba kati sayala agenda mu kisaawe nga sirisitede manyi baba bakulongoosezza onafuwamu ebitundu ebimu wazzeyo musaawe mugwa munana nga 2 lwentandika n'olunaku walutaddeko tandika nga 2 ogomera gwe ngenda otandikirako abasawo be baali okuwago walwewadde bangamba otandika nga 2 ogw'omunaana gwe ngenda otandikirako ngenda okuyuzaayuza kuba ndi mukambwe kale badaffe bali aba Earth Engineers basanga Wandege agwena bakugu nnyo batunda cameras neziyambako ze bayita CCTV cameras gendawo Wandege yaba bakubye ku namba y'essimu basobola okubanga bakutera kamera mu kizimbe kyo ku somerawo ku workshop ku parking mu nyumba mu office bajja kuyambako balina ne buno busikana buno bwe muteekamu ekigalo ne muyingira mu office era bajja kuyamba bo installinga mu office zo wonna weyagala okiteeka olina studio ya radio na studio ya music olina office olina zino companies ez'amasimu oli wa banka olina bukasako ka office kasako oliwe kati naye okuyingira wabera sente kithambu print ekyakakantu mu muteeka ojja gendawo bakuterewo bulungi babina buli kimu ate nga bajja kuyamba ne installation obubiteekamu gendayo Wandege yaba bakubire ku namba y'essimu ya engineer Ntego ojja kwogera naye ajja kubanga kwasaganya bulungi nnyo nyini ddala enjala bwe kuluma genda ku Dream Restaurant Wandege ewana mubirwawo ojja okusanga ekyokulya ekyemisana ekyeggulo ekyenkya buli kimu ojja kubanga osangawo bannaffe ba Dream Restaurant basangibwa Wandege ku Equity Bank ku Ajikasule Mall ne ku makubo ganabita agakutwala mu katale ke Wandege ojja kubanga otuuka bulungi osobola okubanga olya ate okutekale mbere bulungi nnyo mwera ba musubscribing mu liking mu commenting